Twaniriza nnyo abalabi ba programu yaffe eno amanya n'eddoboozi Katana Caroline Nora. Olunaku olwaleero nina abagenyi mu studio ng'ensonga gye tugenda okwogerako y'Abatembeyi abali mu kibuga Kampala. Twagala tumanye basaanidde okusigala mu kibuga oba babagobe mu kibuga. Nina abagenyi basatu bendese olunaku olwaleero era munzikirize mbawa akakisa beeyanjule. Kantandikire ku sayidi eno n'omukyala omweru omuzungu atubuulira amannya ge yaani. Balamusiza nnyo mwena abatuwuliriza ku radio yaffe eno Royal FM. Amannya nze Catherine Nasozi nga ndi muyizi ku Muteesa First Royal University. Abawuliriza baffe abalungi aba Royal FM, amannya gange nze Namakula Barbara nga ndi muyizi ku Muteesa First Royal University. Nesimye okubeera wano. Tubaaniriza ku programu yaffe enŋŋanzi ku Royal FM 9.6 oba n'abo abatulaba ku MRU TV ku mutimbagano gwaffe ogwa YouTube. Amannya n'eddoboozi nze Senfuka Latifu era nga ndi musanyufu nnyo okubanga nkyaziddwa ku lunaku luno olwaleero era nga ngenda kuba neesiimye bwansusso okubeera ku TV eno. Era Madamu Nora neyanzizza omukisa guno eno ogwampebedde olwaleero okujja okubeerako naawe ku radio. Kale mwebale kweyanjula eri abawuliriza baffe. Kakati njagala nsooke nfune mukyala Namakula Barbara asooka atunnyonnyole ekigambo Abatembeyi kitegeeza ki? Mu ntegeera yange ndowooza Abatembeyi mu lulimi oluzungu lwe tuyinza oyita ba street vendors be bano abantu abatali authorized kubeera nga babeera ku bitundu ebimu naddala mu bitundu by'omu kibuga Kampala. Era nga ojja kulaba nti olw'okuba tebali authorized KCCA era ebatwala abo abatakkirizibwa kubeeramu and leero essaawa eno betwogerako naye era waliwo abo abakkirizibwa okubeeramu ng'era olaba ne KCCA wejja bo tebakola ki tebatwala. So today we twogera kwabo abatalina kubeera betuyita ba street vendors oba abatembeyi. Kale kakati njagala mwami Senfuka Latifu atubuulire ye alowooza ki ku ndowooza eno Abatembeyi bandibadde basigala mu kibuga oba tebakkirizibwa emirimu bagikolera ewalala. Neyanziza omukisa guno eno yinze ku sayidi yange ku nsonga y'Abatembeyi sijja kwekubira mukono nti oba ndi ku sayidi eno oba eno, kubanga n'abo bennyini abakolera ku nguudo ezo nabo balina sayidi yaabwe nga nange bwe ngenda ogikuwa olwaleero. Nze ŋŋamba abamu basaanidde okubeerako ate ne ku sayidi endala mulimu we batasaanidde kubeerako. Kale kakati ensonga y'Abatembeyi eno ebadde ekutte wansi ne waggulu era nga of recent KCCA ebadde egobanya abantu mu kibuga. Kakati njagala mukyala Nasozi yatubuulire alowooza Abatembeyi bano basaanidde okuba mu kibuga oba bagobebwe. Neyanza nnyo omukisa guno ogumpeereddwa abawuliriza baffe abalungi. Okusinziira ku mama gwe tuliko olwaleero ogw'Abatembeyi okubeera mu kibuga Kampala oba obutabeerako, nze nja kutwala nze okulowooza okwange ndowooza basaanidde okubeerako olw'ensonga ze ngenda okubawa. Ensonga esookera ddala bano abantu nabo bava ewaabwe ne bajja ku makya mu kibuga ne bakeera ne bagenda mu lutalo bayonera ne basobola ebintu byabwe ne babisobola ne babireeta okukola ki okubitunda bafunemu akasente. Naye ekyenjawulo kye balina nti bo tebalina wantu watuufu basinziira nti ze n'edduuka lyange ngenda keera ku makya ngenda enzigulewo oba ngenda ensula ebintu byange ndeeta mu dduuka lyange ntunde. Kati nabo kwekayiriza ku kkubo okwo nafuna kasupesi wateeka ebintu ebyasuubule najja n'atunda asobola okufunamu ki kasente akasobola okumubeezaawo maybe ne famire ye. Ensonga endala nti abantu bano be bano betwandiisa abantu bamufuna mpola. Tetalina nnyo ssente ziri awo zigenda kuyimirizawo bizinesi nti bizinesi yange eyimiridde wano nti oba agende mu mitendera nti ate agende mu KCCA bamuwe pamiti emukkiriza okukolera ku kkubo okolera ewantu wano kyova olaba kye kibakaka okukola ki
okutundira ku kkubo nti era ojja musanga wano nti omusange wali nga naye ate ayiiya bulamu kubanga singa kesisete yakumashini bagubanga webakola osanga be abantu abavaamu kukola ki obubbi natandika kubba kubanga talina kituufu kyakola naye omuntu aba avuddeyo naye agamba nti kati ze ngenda kukola kino eno bizinesi yange nti soosula ebintu yange mpolampola ne mbako wembitundira nefuna akasente tajja kwalirizibwa kubba lwa nsonga yena wajja ekikumu kadde kyovanga mbe bandi balese ne babeera ku kkubo lwa nsonga nabo bayiiya bulamu ate tebalina nnyo sente ne bali bulungi okweyimirizaawo ng'abantu kubanga abantu tetwenkanankana jasanga oyo asobola okufuna edduuka lye mu kikubo nga omulala tasobola naye ng'asobola okufuna ebitabo bye n'abitundira ku kkubo n'afunamu kasente ate ensonga endala abantu bano balina abantu be bawaniridde jasanga omukyala ku kkubo ayita kasooli we oba atembeya busiimuula oba butawelzi oba atunda nnyaanya naye nga naye omuntu eyali eyo gwaweerera gwawaniridde ngaobulamu bwe buyimiridde ku y'abaana be ate abantu bano abasinga naddala abakyala babeera basinga mothers omusala talina mwami agenda musapootinga omukazi waffe teyasoma nnyo kiri awo oba avudde mukyala ze kampala kuyiiya bulamu nga talina watandikira kati nga natandika n'ako akatono kalina osinzira kakole ki abeeko waayiiza naye atambuza obulamu kyobola nze nkyemyako nti tebandibagobye ku nguudo kati awo wenyini osinzira mbuuza ekibuuzo kino eri mukyala Namakula mukyala Nasozi agenze n'agamba nti beeyiiya like balina income mutono yensonga lwaki bakola ki babeera ku street kati gwolowooza olwokuba nti balina income mutono kibawa permission ogenda babeere nga bali congested ku streets za Kampala nze nsobola okugamba nti okubanga balina income mutono there is something kyosobola okutandikawo n'ezo ssente zo zonna z'obaolina bw'oba olaba ku byalo gye tubeera wabeerayo oba obutale oba bw'enza oyita obudaala and bw'oba okutta ekkubo n'oteeka akadaala w'obeera kitegeeza temulina extra transport agenda kutwala mu kibuga osobola otandikawo akadaala ako n'oteekako kyonna ky'oba osobodde naye ate bo kye bakola bakwata ekkubo n'osanga ng'ab'emiyembe balinga 8 ku kkubo bonna bali okwo n'osanga nti we twandiyise ffe nga kale osobolesa nti mu kibuga abantu abasinga otambuliramu babigere and abo bennyini abatunda ku kkubo bayimirirawo bennyini we tulina okutambulira emmotoka ziva eno zaagala yitawo w'olina okuyita bo we bali ate n'ogeza otambula n'oyiwa ekintu kye bayinza n'okukubiraawo oba bayinza n'ogamba kisasule but oluusi oyinza oba tokikoze mu buki mukumanya oyinza oba okikoze mu nsobi because wetaase emmotoka eno obutakoona n'ogona emiyembe gye ne gigwera ate abantu b'osanga basinga bava eri waggulu gye tuyita north oyinza osanga n'asanga nze tugeze ngiyo emiyembe egyo tuyinza okuba nga tulina language barriers ogezaako omunyonyola munnange kiri bwe kitebwe kikoze sitegedde naye olw'okuba mwawukanya ennimi ayinza obutakitegeera n'abaawo nakuba olina ogwa muli so I think tebateekeddwa kubaamu kubanga ekisookera ddala baleeta congestion we nandiyise we bali ate n'empisa oluusi tebalina okitegeera ogezaako omunnyonnyola yakulaga tekitegeddwa kuba bwekyo nzaawe nina okubeera naate bw'aba alina okubeera lwaki KCCA ejja nebujja okitegeeza tebateekeddwa kubeerawo webale nnyo omukyala Namakula Barbara katono nnyo nga netunabagenda mu bulango bwa bakama baffe njagala mukulu Self Curative yagenze n'atugamba nti ye teyekubidde ku sayidi emu wabula yagambye nti abamu basaanidde okubeera mu kibuga abalala tebasaanidde kati njagala tubuulire category ki ey'abantu abasaanidde okubeera ku nguudo neyanziza omukisa guno eno ngenda kutandikira ku sayidi eyo egwanidde okubeera tubayite ba street vendors mu kibuga abantu bano wammanga be basaanidde okubeera ba street vendors mu kibuga nti ono ayina layisinsi emukkiriza okutundira wakola ki nga buno tugenda kubuyita obutale bw'omubuulo ne tugamba nti kano akatale kabeerawo lwakumeka n'olwokumeka n'olwokubiri ng'abo bo balina layisinsi era nga it is a group kabondo k'abantu baga nti ffe ku street eno ku lunaku olwokusatu kwetukola ki kwetutundira beba abagwanidde okubeera aba street vendors mu Kampala nga bo balina ekifo ekyenkalakkalira nga ne KCCA ebajjako omusolo ogw'okutundira ku street ezo. Ensonga ey'okubiri abatagwanidde be babeera ddala
ku mabbali g'ekkubo mukyala Babula bayogeddeko ab'e North kale si ba North bokka mulimu aba Central aba Western aba Eastern bonna babeerako atunda emiyembe atunda amenvu atunda obugoye atunda obutawero bonna babeerako okwo kati abo abatagwanidde kubeerako be bano ababeera ku lusebenju lw'ekkubo kwennyini tugiyite passenger pavements ffe ba passenger bayita mu kibuga kwe tulina okukola ki mu nnono yaffe wano mu Buganda tetubuuka bintu kakibeere kyakulya sijja kusanga muntu oyo ng'atunda emiyembe egy'enjibuuke kitegeeza nja kuwalirizibwa okuba nti mu kibuga mulimu congestion nyingi nnyo abantu tuli bangi onadde eno nadde eri kano akakubo ke baleka wakati bwe naalaba nga wajjudde nja kuwalirizibwa okukavaako nzira eno mu kkuba ate emmotoka gye zikola ki ate zijja kunkoona kati okwewala ekyo okwewala obubenje mu kibuga abo abantu bwe bato baba balina okuvaawo be baba batakoze batya abatasaanidde be bwe tubaddeko abasaani tubadde ku basaani abatasaanidde kati abasaanidde bebo benna bagambye nti bo balina license tukolera wano eno ne wano nga tonaba musala kirimi katusooke tugendeko obulango babakama baffe temuva ku MRU TV tukomawo Wanjulira Mutesa the First Royal University settendekero wa Ssaabasajja Kabaka asangibwa Ekirumba Masaka Main Campus Koneeka Keeka Mengo settendekero Ssebugulu Bwannyomo obukazi omuwanda gye yasiima n'atuteerawo etutuuseeko ebyenjigiriza ebiri ku mutindo olwo tukuguke masomo ag'enjawulo ekinatoonya ennaku y'obutasoma n'obutaba na mirimu anti baalugera dda nti obutasoma buluma akuze ku Mutesa the First Royal University olina amasomo okutandikira ddala mu Faculty of Science, Technology, Art and Design, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Faculty of Education ko ne Faculty of Business Management. Tulina n'enteekateeka eri abo abaagala okusoma Masters degree ate nga kino tukikola ku bisale ebya wansi ddala. Jjukira twakakasibwa n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu National Council for Higher Education ate nga n'abayizi baffe banguyirwa okufuna emirimu olw'obukugu obw'enjawulo bwe tubateekateeka nabo. Twegatteko mu intake y'omwezi guno ogwokunako n'ey'omu gw'omunaana so nga naawe yeetaaze basale tutuukirire ku kampasi zaffe ng'omukisa guno tegunnakuyitako. Tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa website www.mru.ac.ug oba tukubire ku nooti 752 658 392 oba nooti 7 870 275 ye Mutesa the First Royal University ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka. mwebale kwekuumira ku MRU TV awamu ne Royal FM tukyali ku program yaffe egamba nti abatembeyi bandisigadde mu kibuga Kampala oba bagibwemu. Njagala kubuuza kibuuzo kino eri bonna abagenyi bange benna mu studio olunaku olwaleero nga njagala babuuza nti mulowooza bavendors bano bo nga bo oba abatembeyi tebalina rights nga bo? nze nansose nindowooza nti abantu bano balina rights zaabwe kale bayinza okukola bazikola like bazipracticinga mu bukyamu nababeera mu bifo ebikyamu bitakkirizibwa naate nabudde balina rights servants kuba bali mu nsi yaabwe. Kati omusubidde omuntu oyo omuntu asobola agenda mu katale kugula mudaala nsigenda agenda mu bino ogula omudaala oba ngupangise nkulira awo nga sente tazirina nga naye gyasobola okugenda mu wina asuubula ebintu ebitonotono mu ssente ze abeeko wabiteeka akoleki atundira awo afunemu ku ssente naye kati naye balwekera nsonga mu nsi gy'alimu waddembe okukola kale kimukakatako kubanga alina kyakola okuyingiza ku ssente kati abanga ze means zasobodde okukozesa okubaako nekyakola nze mba ndaba nga kibeera oke bamuleka akole kozi kyendaba kesi sikyalina okukola obutanyigiriza nnyo banyino bantu ebaterewo nti street bweziti temukkirizibwa kutuukawo ne ku street zino nezino musobola okukola ki okukolerawo ngamba ntukola ku street bweti ne street bweti then bagoberera ddala mu kibuga kuba omuntu agenda okuva ewajja akolere mu kibuga ngemaybe ne waka bimulemeredde oba talina nnyo bakasitoma baki bali awo naye ate mu kibuga kiba kibanguya ofuna bakasitoma lwa nsonga abantu abasinga ojanyuka mu kizimbe talina budde bugenda mu bino obudde bumugenzeeko akooye nga wafuuma mu kizimbe bwati nasanga omuntu olwo lwatunda ennyaanya alijja kugula kubanga zeetaaga ewaka naye ng'ateezaamu ave mu kizimbe anyusa essaawa emu waggaddewo edduuka lye ate agende mu wino
oluusi asanga n'akatale bakaggaddewo kakalina obudde bakaggalirawo kati ono ku street yabeerawo paka ssaawa nga mukaaga ez'ekiro oba 5 ng'ajja kusobola okumuwa kyayagala mu budde bwonna. Ku nsonga eyo yennyini gyoyogeddeko abantu bavaayo ne bagamba nti ebintu abatembeeyi bano bye baguza abantu bibeera fake. Kakati bwongala nti ku budde obwo obw'ekiro basaawa mmeka nti omuntu oyo asobola okukuwa ekintu ky'oba weetaaze okakasa otya nti ekintu kino teyakibbye okuva ku muntu mulala. Abantu bana nti abasinga ebeera bizinensi yaabwe nti oli ye gwe mulimu gwakola atunda ebyo bintu nti oba atunda nnyaanya oba abasanga batunda ne food produce nti oba atunda ngoye kukuba obugoye bw'abaana oba atunda masuuka ekyobuliza kibuzo kiga mu kategori ya byakulya ebitungulu ebyo biki etwesa bumonde batunda ku street. Abasinga yebeera gubeera omulimu gwabwe nti agenda kusaawa nga 9 asobole ebintu ajja ku street ku ssaawa nga 10-11 kubanga abantu ze ssaawa ze bannyuka kale essaawa omuntu okuba nga agenze mu katale n'asuubula ebintu kweza essaawa kisooka okubanga obuzibu babadde buva mu katale nti oli yageze n'asala ebintu maybe nga omanya ennyaanya nti bazirimu faaji oba ki kati n'azisuubuza omwo ate naye zabuzo tagenda kukola tagenda zisuula naye alina okuzireeta azitunda naye oba n'oluusi ziza okuba zafunye damage maybe mu kuzireetamu ku kkubo bwebityo bakesese badde muguba ne zeenyigaanyiga naye nga si nti noli agendagenda mu katale asobole ebintu ebifu nga akigenderedde abireeta abiguza abantu. Kakati kanzize kusaidia n'amakulu oyogera ki ku nsonga z'abantu bano okuba nti balina amateeka gabafugangako oba nti balina rights zaabwe ng'abantu okusobola okoperatingira bonna baba bagadde mu kibuga? Of course eno nsi yaabwe and bakirizibwa okukoleramu kye baagala naye kikoze otya tojja kubeera nti lwakuba oli mu nsi yammwe ojja kugenda otta bantu. That's not a right, si ddembe lyo. So ekyo nkituttemu eyo direction but era tujja kugira ku eno direction gye tuliko aba street vendors bali mu nsi yaabwe right naye oluusi engeri gye bakolamu ebintu ebyo babikola bubi ng'ogyeko okubanga ekibuga kyaffe Kampala kirimu ebinnya kirabisa bubi be bantu abookubiri abakulidde okubanga bala ekibuga kyaffe kirabika bubi. Lwaki nga mukulu Semfuka we yagambye nti bandi bafunidde space we bakolera oba balina obutale bw'omubuulo obwo obubeera mwezi ennaku naye ate ye agenda kugira ddala kuki ku luguudo olinga abaagamba nti bali abatambula bo tebalina ddembe ku practicing rights zaabwe gwe nga wogamba nti balina rights zaabwe naye baako w'okolera oba owulira oyagala practicing rights zo yita mu mateeka amatuufu. Waliwo abalina license okukolera bye bakolera era woba olaba bulungi KCCA tebakwatako era babeera bagoba bali abalala babeerawo nga bakoze ki nga batunda ebintu byabwe naye bano ekibagobya however much bali mu nsi yaabwe tebatambuza bintu nga birina kutambula. It means naye baba baagala okupracticing amateeka gaabwe bagakozesa bubi. naye ate era ku nsonga ennyinyi KCCA nokuba bino ebintu bibadde okumala ebbanga ddene nga abantu bagoba ku street olwaki olw'ebintu yoka basomba ebintu ku kkubo naye ate era mu street y'emu KCCA we beegoba abo abantu ngaegambye tebaagala oyandibadde ebagoba nga webawa awantu aw'okubeera kitegeera obutale babuzimbye mu kibuga babuzimbye naye bwakusasulira okitegeera ki ekikutwala ku street z'e Kampala okutunda emiyembe n'emicungwa nga nakasero nayo weeri tetuganye Madam Barbara yayogeddeko ku kya okubeera nga oyina kalito kapito you want to start up a micro business nti ntunda bunyaanya bulengo bwa nusu 2,000 be home kola akadaala eyo ku Tamaka Road bagaye nti maama Nakachwa yatandiseewo akadaala akatunda amanda mboga nnyaanya na biki tujja kujja tukuwagire naye ate si kuva eyo ojje mu Kampala ate ekibuga okirabise bubi ekyo sikikkiriza yadde nga Madam Nora yagambye nti everyone has a right. Me I say do the right thing at the right time and in the right place.
naye kati nze nga badde mbagamba nti KCCA tefuddeyo bano bantu kuwa bifo biranga bemugamba kino kyaddewo obutale obwakusasulira omuntu ono teyali yeewala mu madamu Kafe mu Uganda yaffe tewaliwo kintu kya bwereere, everything has to be paid for. Naye ate ku luguudo kati amu omulese balina abantu abateesobola bo mubadde buli kimu tukikozese mu butuufu bwakyo nti bwe gaba amazzi ga kunywa. Madamu Kafe buli kimu tukikolere, buli kimu Madamu Kafe buli kimu tukikole mu budde bwakyo. Bwe gaba amazzi ga kunywa tetuganaabisa bigere tuganywe. Bwe liba kkubo nga lyakukozesebwa abantu na mmotoka pavement we ey'aba passengers oba ba pedestrians tuleke kugiteekamu midaala gya nnyaanya na micungwa, tugirekera abatambuze mu kibuga. Babawa ebifo ebyo. Abalabi baffe ebintu bibugumyemu naye nze ngamba nti mwami Tifu ndowooza akwanukudde ayogedde ku kyokuba nti KCCA ewadde abantu bano obutale era nayogera nti abantu abatalina income emala batandike bizinesi zaabwe ewaabwe. So I think akwanukudde katugendeko mu Bulango ate tukomewo tusangire up the show. Temuvaawo. Wanjulira Muteesa the First Royal University ssettendekero wa Ssaabasajja Kabaka asangibwa Ekirumba Masaka Main Campus Koneeka Keeka Mengo, ssettendekero Ssebugulu Bwannyomo obukazi Omuwanda gye yasiima n'atuteerawo etutuuseeko ebyenjigiriza ebiri ku mutindo. Olwo tukuguke masomo ag'enjawulo ekinaatoonya ennaku y'obutasoma n'obutaba na mirimu anti baalugera dda nti obutasoma buluma akuze. Ku Muteesa the First Royal University olina amasomo okutandikira ddala mu Faculty of Science, Technology, Art and Design, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Faculty of Education ko ne Faculty of Business Management. Tulina n'enteekateeka eri abo abaagala okusoma Masters degree ate nga kino tukikola ku bisale ebya wansi ddala. Jjukira twakakasibwa n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu National Council for Higher Education ate nga n'abayizi baffe banguyirwa okufuna emirimu olw'obukugu obw'enjawulo bwe tubateekateeka nabo. Twegatteko mu intake y'omwezi guno ogwokunako n'ey'omu gw'omunaana so nga naawe yeetaaze basale tutuukirire ku kampasi zaffe ng'omukisa guno tegunnakuyitako. Tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa website www.mru.ac.ug oba tukubire ku nooti 7526588392 oba nooti 7868275. Ye Muteesa the First Royal University, ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka. Abalabi baffe bulungi mukulikeeyo mu Bulango bwa bakama baffe. Tukyali ku programu yaffe egamba nti abatembeeyi bandisigadde mu kibuga Kampala oba bandi bajjeemu. Nga tugenda okugalawo sheeno njagala abagenyi bange bambuulire ebigambo ebisembayo. Njagala mumbuulire solution gye muyinza okugamba nti nze ng'omuntu kyensembayo okugamba nti abatembeeyi bakole kino oba KCCA eteekewo amateeka bwe gati ge baba bagoberera. Natandika ne mwami Senfuka. Nze Senfuka nze ngamba gavumenti yanditeereddewo bano abantu obutale obujja mu kuleediya. Oba gwe maama Nakacwali eyo ng'otulaba mpusa busabi ekkubo tolifuula katale sigala ewaka nga bwe nagambye okola kaki akadaala for protection kubanga ekkubo si lyakuzanyiramu. Essaawa yonna ekidduka kigira papa ne kikutwaliramu n'olekera omwami abaana batasobola kukola ki kulabirira. Kati nze ngamba sigala ewaka tandika akadaala ako mu mpolampola bonaafuna kapita awera ng'ogenda weeyunga ku buneeno obutale obulina charges ensaamusaamu bwe babateereddewo osobole naawe okutambuza obulamu. Kale tweyanza nnyo mwami Senfuka. Kangende kusaidia mukyala Namakula gwe osaminga otya ekintu kino era ogamba abantu bano bandibadde bakolebwa batya oba KCCA eteekewo ki ky'abantu bano kyaba bagoberera okusobola okuba nti bakwasaganya emirimu gyabwe nabo.
ekisookera ddala ndowooza KCCA si buvunaanyizibwa bwayo okuterawo abantu bano bo obuvunaanyizibwa bwabwe bwakulaba nga ekibuga kiyonjo oba ebintu biteekeddwa ettambula nga ekola ki webitambula ng'abantu abasasula omusolo tetubalese mabega nga bwolaba nti no mu kibuga mulimu abatagobebwa kitegeeza balina bye bakola obutagobebwa era nawoba olya ng'oyagala okupracticinga rights zo nga etwaziyise buli ng'era ne bali abantu otambulira ku stage emu nabe tuleme kubba nsi yaffe kuba bwe wotasasula musolo oba obba nsi yo buli wojja n'oleeta ennyaanya z'obutungulu bwo n'obuteeka ku kkubo nsi yo gy'oba olabisa obubi okitegeera kati bw'obanga obutale obwo gye buli nga mukulu latifu wagambye nti babaterewo obutale obujja mu miwendo gyabwe batera still obutale obwo babuteekawo naye bano abantu baagala infact bagaana n'okugaana okugendayo kubanga balaba omuntu waba ava ali atambula n'asanga omuyembe agenda kugula mangu balaba nga kyangu bakasitoma batuukako of which bagendera babonyabonya naye abo abantu bagazazaako bajja ku makubo bagazazaako balaga gye balina otwala bizinesi zaabwe still bagana kati baba tebalekedde KCCA kusalawo kulala abula okubakolaki okubatulugunya okitegeera kati baba bawulya tebagala bagolere ku makubo bagende bafune license ezo bazifune babeere nazo otunde ennyaanya zo otunde obutungulu bwo mirembe naye si ku kkubo naye era si ku kkubo kubanga era KCCA egenda okuwa license eyo ng'egambe munange wano ne bwe bati wano tolina kukola ki kusukkawo naye bo amateeka tebagagoberera ajjira ddala woogenda ogiyita kale twayaza nnyo mukyala Namakula kakati mukyala Nasozi obwedde oli kusaidia abantu bano nti basigale mu kibuga basigale ku nguudo gwe bubaka ki bw'osembayo okubawa balina kukola ki okusobola okulaba nti basigala we bali kati nze ndowooza nanze abantu bano bogende ku KCCA okukola ki okubaterawo obutale basasula sente ensaamusaamu naye nga gyenasanyikire mu kusooka nzijukira bagamba nti bano abantu omuntu agenda okujja kukuba otundi agamba nti kano obunyanya bwange tewe banona bunyanya bungi teweeza nakabutya ya $5,000 kuba kale tebususa $5,000 yinza okuba ojuza naye nga tebujesusa tasobola kusasula ki kati sasula katale mu transport katugeza makindi agende mu kibuga kati kamumuleka ayogere kusobola okusaminga KCCA China kyekozeewo kigaawo kale newe nebemugamba muna basasula emisolo abakola mu butuufu egikozeemu ki kati okunyigiriza walina abantu abannaku abatalina kyebale batalina kyebagenda kwekolera omuntu agenda akwata ssente anoonyezaakuli ate omuze musasula rent w'akatale atagenda beera wa $2,000 mukyala Kathy akatalo k'omubuulo omusolo gwako si gwa bbeeyi nnyo ate naffe abantu tubutegeera ne tugamba nti ebwayise ku poliisi ku Lwokusatu wabeerawo akatale k'omubuulo era nja kukagendamu omusolo gwe gwa 10 mmeka oyogerako kabeera mulundi gumu muki mu wiiki omuntu ono alina famire alina abaana bano abantu madamu Kathy batambula tetugamba nti olwokubiri tugenda kubeera e Kawempe olwokusatu tugenda kubeera e Mengo ku 15 zange ez'omusolo era endibota yange bweba ya buleega bagitikka ne bagitwala e Mengo kale mulinde katono this was supposed to be twagala kugalawo program argument time yakoze eki yaweddeko balesaba mmwe mukyala Nasozi nkwade eddakiika 2 bambi saminga up otubuulire kikyolowooza bandibadde bakola ekyokedde akesisi endibadde bagamba ku street eno neno temukirizibwa kukola ki kutundirawo ebintu byammwe naye musobola okukozesa kintu kinebwekitinga kyabwereere okitegeera nti omuntu abatakutte kifo ekyo oba batagenze mu kifo ekyo nga bebabagambye awo kesisi yaddemba okukola ki oba okutwala ebintu bye nga bebakola oba okumusiba kyonna kyebasimbi naye nga bataddewo ekifo nti wano muve ku kkubo wano mugende wano oba streetemuzituukako kitegeera kati oba mugende mabbali w'ekibuga babakolasuma tebawadde option wakulaga byakusasulira
ate gana abatera kalina kusobozi batagoba mama nakatwagala kyabwerere naye tewali kyabwerere nga bw'ogamba banange mulekeredde bano abantu abateesobola abalabi baffe abalungi tetusobola ffenna yatandikwa ya programu yaffe tifa yasobosotulera omudaala abalabi baffe abalungi akadde katuweddeko naye nyongera okubajjukiza nti mbadde nkola n'abantu bange okubadde mwami Senkaratif mukyala Namakula Barbara ne Nasozi Catherine nange host wa omulungi Katana Caroline mwekumire ku MRU TV tukyaleeta ebingi ebirala ebyokya mwelaba